Olunaku olwaleero ntandise n'omudigido era ntambule nagwo okumala eddakiika nga emu oba sekendi 45 nga nyina ensonga. Ampuliriza, oli ku AKTV Media Uganda, nze AK Master. Olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka kigambibwa mbu alabikiddeko ku katambi. Ampuliriza oba oliawo naawe koolabyeko, wabula nze nyina view eyange ku nsonga eno era wetugenda okubeera nga tutandikira. Wabula sikugambye nti ekyange kyengenda okwogera kyekyenkomeredde, naye nga ampuliriza naawe osobola okubeera nga owuliriza ebigambo byange era nga bw'obitunuulira oba oliawo oyinza okugyamu ekyokuyiga nga nange bwe najja ekyokuyiga mu katambi kano. Kankusabe n'obuwombeefu video eno sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri tusobole okubeera nga tutambula ffenna. Ampuliriza, akatambi kano koolaba ye Ssaabasajja Kabaka nga bwe tumulaba, wabula ebigambo ebyogeddwa byonna tubiwulidde, naye ekyebuuzibwa akatambi kano kabadde katuufu oba si katuufu? Kaakati wano nze wenjolekedde, nze wendaga era wenzija. Ampuliriza, njagala nnyo ffenna tudde emabega video tuzze tuziraba ez'enjawulo ng'abakungu boogera, nga babede boogera, naye nga mu ofiisi mwe batudde mulimu ebifaananyi eby'enjawulo, naye njagala otunulira ekifaananyi ekyo ekya Ssaabasajja Kabaka emabega ekimuli emabega waggulu. Ekifaananyi ekyo osooke weebuuze lwaki kikankanirira, lwaki kijugumira, lwaki ekifaananyi ekyo kiriko oluntu olumuvinga olushayininga nga bw'onooyimirira mu musana nga mungi n'olaba ng'omusana gugira guti gukankanirira. Kyekibuuzo ekisooka, ekifaananyi ekituufu nga si kikolerere nga kiri ku kisenge, ampuliriza nga waliwo ayogera mu maaso gaakyo, kibeera wamu nga tekyenyeenya yadde n'akamu n'akatono, kifaanana omuntu ono abeera ayogera. Kakale ekyebuuzibwa lwaki Ssaabasajja waali background ye ekankana ekifaananyi ekyo? Kyenjagala otunulire kyokka. Ekyokubiri, njagala otunulire ku mukono gwa Ssaabasajja Kabaka, omukono guno ogwa kkono ewali akantu akatambula nga bwe kakkirira emabega wa vidiyo eno, ewali akantu akatambula nga bwe kakkirira ku sayidi eno ey'omukono gwa Ssaabasajja Kabaka gwaliisa emmere. Njagala olaba akantu ako akakankanirira awo ku mabbali. Lwaki kakankanirira? Ebyo byonna byandibadde wamu nga tewali kantu nakamu kenyeenya nga Ssaabasajja ayogera. Ekyokusatu, njagala otunulire empapula Ssaabasajja Kabaka z'akutte. Kuno ku mabbali kwazo kwe zisembera kuliko oluntu olutambula olulinga nga bw'onoolaba omusana ng'oyimiridde n'olaba omusana nga gukankanirira oba nga gumeremeenya. Olowooza luva kuki? Ffenna tukimanyi ekifaananyi ekituufu bw'okitunulira bw'oti kibeera wamu. Olupapula luba lupapula era nga luli wamu. Ekifaananyi ekiri ku kisenge kiba kifaananyi era nga kiri ku kisenge. Kaakati vidiyo entuufu ebifaananyi byonna ebibeeramu biraga nti biri independent, nti era biri wamu, biri static, tebimuvinga yadde okwenyeenya. Ekyebuuzibwa lwaki ebifaananyi bino ebiri mu katambi ka Ssaabasajja ebimuli emabega nakana akantu akamuli ku mabbali byonna bikankanirira? Kino nno kiraga okusinziira ku idea yange nga nze bwe mmanyi, nyinza okuba nga okumanya kwange kutono nnyo okusinga nga ggwe mukwano gwange alaba vidiyo eno, ng'okumanya kwange kwa wansi. Naye naawe njagala otunulire ebifaananyi ebiri emabega mu vidiyo eno. Ebifaananyi kino ekiri waggulu ku Ssaabasajja Kabaka lwaki kijugumira? Lwaki kiriko oluyengoyengo ng'ate kirina kubeera wamu? Kakati nno njagala obeere ng'okimanya nti waliwo enkola empya eyajja mwenna mulaba General Museveni ku TikTok, abantu nga bamwogeza era ng'ebigambo abyatulanga ye kennyini, abantu nga bamuddusa ne Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga beegoba ne General Museveni, ng'oyinza okugamba baddala. Olowooza ebintu ebyo babikola batya? Olowooza abakola ebintu ebyo tebasobola kukola bintu bino nga Ssaabasajja Kabaka ayogera? Katuve mu katambi ka Ssaabasajja Kabaka obubaka obuwulire, naye njagala owulire obubaka buno nga bw'otunulira ekifaananyi ekimuli ku mutwe emabega, nga bw'otunula ku mukono gwe ogwa kkono ewali akantu kano akabbulaaka. Bwe tuvaayo nkubuulire mukwano gwange ensonga lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga tabadde mu ggwanga ebintu bino nga bifuluma. Abadde alazeewa? Yagenze ddi? Era ali luddawa? Era lwaki bifulumye taliiwo? Kankomewo. Abantu baffe mwenna, nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabirwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako, nga tugoberera
ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Kati ng'omaze okulaba ebiri mu background, ampuliriza twebuuze lwaki Ssaabasajja buli kigambo ky'abadde ayogera abadde ayogerera mu bungi. Tuli eno gye twajja okuwummulira. Ssaabasajja Kabaka naani? Baatuwa amagezi tugenda kukomawo iye naani? Ekyokubiri, mbadde sirabangako Ssaabasajja Kabaka bukyanzaalibwa kkula kutuuka wano nga ebigambo ebimuva mu kamwa byebyo byokka ebiri ku lupapula. Wuliriza, byebyo byokka ebiri ku lupapula. Tumulabe bulijjo ng'asobola okubeera ng'asoma tayito n'ayongerako ebigambo bye nga bijja mu mutwe okusinziira ku heading oba ku tayito oba ku nnamba gye baba listinze nti nnamba emu ojja kwogera ku kino, nnamba 2 oyogere ku kino, nnamba 3 oyogere ku kino, naye nga ku lupapula bateekako oba kye tuyita omutwe gw'ekyo kyagenda okwogerako. Mbadde sirabangako Ssaabasajja Kabaka ng'asoma olupapula ng'asoma amawulire era n'atandika na kubuuza nga bwe yeeyanjula nga n'okubuuza kwennyini akusoma ku lupapula. Kaakati nno ebigambo bino nga bwe nkunyonyodde nti nze okusinziira bwe ndabye akatambi nze mbirabye nga nze ne neewuunya nnyo Ssaabasajja Kabaka okubeera ng'awa speech ekyasinze okuba ennyimpi ndowooza mu bakabaka mu nsi yonna, kuba mbadde sirabangayo Kabaka awa speech nnyimpi ng'eno nga teweza na ddakiika 3 ate nga speech gy'awadde kebeere full stop kebeere koma agisoma ku lupapula. Ampuliriza, kakati naawe osobola okubeera nga vidiyo eno bw'ogirabye nga ggwe n'omanya oba n'olowooza nti oba ebadde ntuufu oba n'olowooza nti kino kirina okubeera bwe kiti oba n'ogamba nti byonna bibaddemu bibyo byennyini ebirina okubeera mu vidiyo endala zonna ze twali tulabyeko. Era osobola okuvaano n'okwata essimu yo n'ogenda n'oteekamu ekigambo oba n'osaakinga omuntu yenna ng'ali mu ofiisi ye ng'ayogera ng'emabega waliyo ebifaananyi n'olaba oba nabyo biba bikankana bwe bityo. Kakati nno ampuliriza, njagala osooka tufune obubaka buno nga buva mu Baganda, wabula nkugambye ngenda kubulya ebigambo ebinene. Lwaki Katikkiro teyabaddewo? Abalangira n'abambejja akazito ke bakoze vidiyo enkambwe bagireese, ogenda kubeera ng'olaba akatambi abantu bano oba be bafisindiikiriza Katikkiro Mayiga okubeera nga kino kibaawo. Abaffe Katikkiro Mayiga abaddeyo e Namibia nga Ssaabasajja Kabaka ayogera ebigambo bino. Lwaki tabadde Uganda? Abaddewa. Kankomewo. Businze baffe nannyini mu Kabaka wange twavadda ku ndagaano. Ffe bennyini twagamba bwe tuli bwa ssebo oli gwawo, ndaba tutandise oludikya. Obunanfuusa okulya enkwe byabona mu Buganda ne bitotte n'enkulaakulana. Byayogera si byategeeza ate ne byakola tebiba byo kyekiri munda muli.
ensonga ssemasonga ettaano ezatulambikwa buli omu yeesiga omutembesi ne tugamba katugume ku bazibanja yeesigwa weekanga ssebo zinanunulwa teri yadde ekinunuddwa ebiwoobe n'emiranga byolekera embugo tubuutikira nze n'ekika ky'omutima natandise okukyevuma kituddamu tusoola mu nnyanga era yali wa mutima ebyagwawo nga tulaba Ssekabaka Muteesa byamuliko Bwakabaka bwavaawo n'ebbaffe yaseerera n'obbuza kwali kusiitaana siragira Nteesa Buteesa baffe nkulabula tebasaana kukwasibwa ddamula tewali agenda kunnenya kuba omulembe omutebisa eggwanga yakukwasa ffe n'olwekyo abavubuka twekambe tetwebaka omutereka ffe tumubanje kikwata ku Katikkiro okusonga bene wonna waali bwe tubeera tumubuuza Katikkiro be mwerufu Abaganda bingi bitwiseemu omutereka y'ekitaffe jjukira nnyefa ya Muteesa bwe twabuzwabuzwa Abaganda ne tuviiramu awo na bino ebijja byevuga ndabanga byebisembera Abaganda twabakola ki Okotani yamuwa eryabwete Baganda mbengeera okutuleetera emiteeru lwakyakola obulungi ayisibwa te mu ngeri embi ne tubona ebiwoobe Katikkiro be mwekanya aleeta omwana wa Muteesa omusongere ku Baganda nedda muloogizeeyo tewali agenda kunenya ebbanga Ganda balisusse nnyo omwana wa Nabijja n'okikyayisibwa mu ngeri atayomba atalwana mu kifo ky'okumwebaza alaba te bwatomezebwa enkonge mulabe ekyo gyekisaana babuuzanga mayanja nkangi Muteesa ali atya nti bwe twagenda bwe tuli yali muganda wa wano Muteesa ye yamwamula Abaganda twekube mu mmeeme sandyagadde byaliwo edda wanaata okubiraba guno omulembe omutebi saba abakungu emmengo kemulyaba ebitiibwa byammwe mu bikuume mwewale ekintu nkwe oyekana luzaala sattula buli ekizimbwa kozeseza luyimba abakungu lubatuuke temulagajjalira mutanda omugezi ng'akwata omugamba bitonotono nsaba mukkirize mbafiire bwatamanyidda lyayisa akanoonya ku butambi bwange bubeeramu ebizimba tusabire ennyo nnyini mwasemattuka akateebe nga naawe bw'olowooza ku ebyo olunaku olw'okwosa eggulo mukwano gwange atambula ne AKTV vidiyo eno ng'omaze okubeera nga ogiwa ekigalo nakugambye olwaleero tugenda kutambula mpola mpola kubanga ensonga ya Ssaabasajja Kabaka eno si nnyangu ya kutembeeta paka gyeraga era njagala okusooka okwebaza buli munnayuganda yenna ataddewo embeera yonna bannayuganda mwenna abagenze ku embassies ez'enjawulo okugeza ng'abantu b'e Germany abantu b'e Bungereza abantu b'omu America abantu b'e Namibia mwebale nnyo mwebale ddala kye mukoze ky'amaanyi nnyo kati ampuliriza mukwano gwange ebigambo maze okubeera nga obitegeera wabula tuula wansi otunulira vidiyo eyo nga bw'otunulira vidiyo endala zonna ze wali olabyeko ombuulire bifaanagana oba tebifaanagana ojje mu komenti oba ku WhatsApp namba yaffe eya AKTV Management oba AKTV Media Uganda mukwano gwange ampuliriza olunaku olw'okwosa jjo Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ono yabinyika mu nsuwa n'asobola okubeera nga mukwano gwange afuluma eggwanga Uganda era waliwo omukolo wali mu bimuli by'e Bulange kaakati omukolo guno gwaliko muntu mulala nnyo alinga omusigire wabula ekisinga okubeera nga kyewunyisa oba ekyennyamiza nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwena Mutebi owookubiri nga taliimu nga nnyinimu kaakati Katikkiro gwe yalekawo okubeera nga amuddira mu bigere okubeera nga addukanya emirimu gya Buganda kaakati ono naye n'asalawo n'asuulawo ddamula n'agikwasa namba 3 naye n'agenda mu bibye gye bayita leave oba okuwummulako okwa buli mwaka kwalina okubeera nga afuna kino kiba kitegeeza nti omusajja ono tasobola kwerekereza kusigalawo waddala Ssaabasajja taliiwo lwaki tasigala ne yeerekereza nga Ssaabasajja nga bwe batugambye nti anaatera okukomawo nga ne Ssaabasajja Kabaka bw'akomawo kubanga Ssaabasajja Kabaka bwe yandikomyewo ono n'agenda naye kitegeeza ki okubeera nga Kabaka taliimu nannyinimu ne namba 2 we nga taliimu naye n'asalawo n'agenda ng'ono yeegendedde yekka ku ddembe nga yeeyagalidde so si lwa
bulwadde si lwa kizibu naye ng'asaza onaga nti kampumuleko n'afuna n'obudde obwo obugenda okuwummulako okusika empewo mazima ng'Obuganda buli mu kubanja Ssaabasajja Kabaka. Kaakati nno ekyebuuzibwa lwaki akatambi kano katuuse okufuluma nga Katikkiro Charles Peter Mayiga amaze kugenda mu liivu? Kino kitegeeza ki? Bwe kabanga ddala akatambi kano katuufu nga katuufu, bwe kabanga katuufu, sinnagamba nti si katuufu, bwe kabanga katuufu nga ddala bibadde Namibia, olowooza Katikkiro tabadde waawo nga Ssaabasajja Kabaka asoma ebintu bino? Era ani yawandiisa empapula zino? Era lwaki Kabaka abadde ayogera nga tasobola kweyogerako nga ye ng'omuntu, wabula ng'agamba ffe abali eno, ffe abagenda okuwummulako, ffe abagenda okuwummulako, ffe abanaatera okusiibulwa, ffe abanaatera okukomawo, ffe abali eno abajjanjabwa? Lwaki bo Ssaabasajja naani? Waliwo ttiimu eri nayeeyo? Era lwaki tasobola kwogera nga ye ng'ali independent? Ampuliriza byonna obyebuuza bwebuuza. Kati njagala nkutwaleko mu katambi kano okakase nti omusajja Charles Peter Mayiga taliiwo. Omusajja ebigambo by'abalangira bengenda okulaga mu katambi nga tuvudde mu kana akaddako, njagala owulirize nnyo kuba kali wansi nsimukko. Omusajja ng'akakasa nti nze ndiwo Katikkiro yagenze dda yafulumya eggwanga Uganda taliimu. Kaakati nga Katikkiro n'okufuluma yamaze kufuna kazito ate okuva mu balangira. Amawulire nga galaga nti abalangira n'abambejja ono yali yabajjako dda ebifo byabwe byonna. Wuliriza, ebifo byabwe byonna, obuvunaanyizibwa bwabwe bwonna ono nga yabuwamba. Kaakati bano beekumyemu omuliro ogutaaka ne bakola meeting enkambwe gy'ogenda okulya n'okulaba. Kaakati ono yandibanga atidde ebiddirira n'asalawo naga nti binangwa nkoto. Katuve mu katambi k'omu bimuli wali mu Bulange akalaga nti musajja ono Katikkiro taliiwo. Nkuzzeeyo ko ate emabega abalangira n'abambejja bwe baatabuse nga tannaba kubeera ng'ava mu ggwanga. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abalala abazze ku mukolo guno munzikirize mwenna wamu mbaanirize ku lw'akamala byonna Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga eyansigidde nsobole okutongoza omusomo guno. Ali ku luwummula leave eya buli mwaka gyatwala. Tubaaniriza nnyo mu bigoli bya Bulange bino. Abasoose okwogera ebikolwa batugamba tutera okubijaji nga bakiyita opportunity cost noga kyokugenda kwa Katikkiro nga togambye ba tukifunamu bulungi ki nti ate woba obagambye kirimu bulungi ki ogenze tobagambye abantu wabalese bo ne bakuwa alternatives nolemu okubawa nti kyennagamba nga abantu Bungereza bageziwala kali kye ya Bungereza temwogera bulwadde bwa mukulembeze wansikirano. Era okuva dda ku King George ow'omukaaga we yafiira 1952 yafa obulwadde obwalangi kansa naye tebaamubulira nti olina n'obulwadde naye. Balinda tunuulidde situation ene ngamba Katikkiro lwaki wali badde okyasigala kugula. Abaana baleese eŋŋoma nga bagikubanga abaana 8. Twagala Ssaabasajja bakuba eŋŋoma Dede obukulembeze osigala okyanga okya persistinze ku bukulembeze. The only reason why is still persisting material benefit. Katikkiro agenda kola record nti mu regimu ye we basingidde okutunda ebintu by'Obwakabaka, abantu we basingidde okweta mu Obwakabaka. Twabadde wano mu Lubigi ng'olaba abakayana nti Buganda Land Board yatuguza netevaayo to the arrest. Ebintu ebingi bibeerawo awo mu transition. Kaakati naano mu period eno Ssaabasajja taliiwo. Katikkiro agenze wali esanga abantu babe sensitive abayina amataka agali ababa wali esanga bingi ebiguddewo. Lwaki olinda situation nemala okutuuka ku extent tina abantu batuuka okukwetamwa okutuuka ku eyo level? Abataka bano bambi abasinga bali suppress. Katikkiro yagenda n'obuyinza obusinga n'abwezza nti Obwakabaka bwali baddeko n'omwogezi, Obwakabaka bwabadde naye kaakati byonna birina kulinda Katikkiro. Ebifo bingi yabisappuresinga bwali kati buno obuliwo abantu bategeera tokyasobola kubafugira mu Bwakabaka buli n'olwekyo ne wabeerawo embeera yonna mu Bwakabaka muyina kulaba nti abantu sentiments zaabwe babeera bamativu eri Obwakabaka. Katikkiro essaawa eno si ye mulungi ennyo, teyagwa kuva mu ggulu ne mutegeeza abantu ekituufu, muteekewo openness. Kugambye mu koolwalero video eno ng'okimperedde ekigalo ampuliriza gwe weetuulire ebigambo genda kubeera nga obitegeera. Wabula mpya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media. Mwenna abatugoberera mbeebaza nnyo,
abatuweereza baka ku WhatsApp mwebale nnyo abatuwabula mwebale nnyo kw'ossa nammwe ampuliriza abatugumya mu mbeera gye tutambuliramu n'okutuweereza kadata mwebale nnyo mwebalire ddala kaakati mukwano gwange ampuliriza ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira ng'omusajja akakasa nti ku lwa Katikkiro eyagenza okuwummulako nga Ssaabasajja embeera gy'alimu tewoomya nnakabululu era nga mu ggwanga taliimu kaakati n'ennamba 2 we gwe yawa obuvunaanyizibwa n'asalawo n'abusuulawo n'agamba nange kangende neewummulireko kubanga munnange obulamu buno ndowooza tebulina sipeeya kwe kusalawo agenda awummuleko kaakati obuvunaanyizibwa bwe baamukwasa n'abulekawo nga ne nannyinimu taliimu kale nno kyannaku kikuba encukwe kaakati nno nga sinabakubeera nga mukwano gwange nkubuulira njagala oli abasajja bano engeri gye baasabodde okubeera nga bateeka omusajja ono ku nninga nga bwe nkunnyonnyodde nti abalangira n'abambejja bakutte wansi ne waggulu bano nga bagamba nti ebigenda mu maaso babiraba naye nga bano bagamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga yabajjako dda ebintu byabwe byonna obuvunaanyizibwa bwabwe bwonna ebifo byabwe byonna emirimu gyabwe gyonna gye baakolanga nga abalangira n'abambejja njagala okimanye nti mu bika eby'Abaganda byonna ng'obigasse wamu n'obiteeka wali abalangira be basookera ddala kubanga bali mu layini erimu Ssaabasajja Kabaka era mu balangira mubeeramu ne baganda ba Ssaabasajja Kabaka mu balangira mubeeramu bataata ba Ssaabasajja Kabaka mu bambejja mubeeramu basenga ba Ssaabasajja Kabaka kaakati bano be bali close be basookera ddala nga ffe ab'ebika ebirala tetunnaba kubeera nga tujja era ffe tubeera bakopi bano tebabeera bakopi kati mukwano gwange ampuliriza abasajja bano n'abakyala bano obuvunaanyizibwa bwabwe emirimu gyabwe byonna byonna okusinziira ku miitingi eno gy'ogenda okubeera ng'olaba era nga bw'owulira omusajja Katikkiro wa Buganda bano bagamba yabajjako dda buli kimu ekyabwe kye baalina n'abiwamba n'asalawo okubeera nga abasuula ku ttale kaakati bagamba tebagenda kubeera nga basirika okufa n'obutanyagwa beetaaga oba baagala obuvunaanyizibwa bwabwe ne ofiisi zaabwe zibaddizibwe mu bwangu obw'ekitalo nga n'akatayi tekannaba kubeera nga kasala kaakati bino olwagudde Katikkiro mu matu nyinza okuba nga kugamba tomanya wadde ekiseera kye eky'okuwummula kyabadde kituuse naye oba oli awo yandikisazizzaamu tomanya kuba Kabaka taliimu naye yaga nti bino binangwa nkoto kansooke nziruke kati ebigambo bino naggambye ey'olwaleero tugenda kutambula mpola kubanga ebyokwogerako bingi naye nga byonna bikulu era abatudde wano lwe lukiiko lw'abalangira abakulu b'emituba kyesisuubira nti mu Buganda eriyo olukiiko olubasinga kuba lino ly'essiga ebbereberye erikola obwa Buganda nga liddirirwa essiga ly'abataka essiga eryokusatu ly'essiga ly'abaweereza omuli Katikkiro n'ab'amasaza n'abalala naye nga lino ly'essiga ebbereberye mu kukolebwa kwa Buganda ekibuuzo kibadde nti ani kizibu abalangira temubeera nga mmwe kizibu bw'okitunuulira mu nsonda eyo oyinza okukiraba bw'otyo naye essiga lino ebbereberye be baana b'Abassekabaka abaagaziya Obuganda buno ng'oggyeko okubutandikawo linyigiriziddwa eky'omukisa omubisi gavumenti ya wakati ekitongole ekiweereza bo ekikulemberwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ate kyekinyigiriza essiga lyekyandibadde kikolera okugeza abalangira bano tebakyalina bifo bye bayita byabwe embuga zaabwe tusaba Mayiga tuwe muganda waffe era twagala tumulabeko era tugenda kugenda Emmengo tukusaba president tewabaawo okutukuba emiggo tewabaawo olutalo lwonna tusaba tugende tubanje muganda waffe mu bulungi guno omulanga ngukubira Abaganda Kabaka yatugamba mwegendereze abo abalowooza nti baagala Obwakabaka era ababwogerera ebirungi byokka ebiwoomeranga mu bisi gw'enjuki be baagala okumalawo Obwakabaka bwa buki bwa Buganda bannanga Abaganda mwakuba enduulu temugwanidde kuba nduulu mwandibadde muuzabuuza ne mugamba omusajja ono lwaki ayogedde bw'atyo Kabaka yali agezaako balaga kubanga emikono misibe n'emimwa miggale nti Mayiga mubi kubanga yakyasinza okwogera mu Bwakabaka bwa Buganda yakyasinza okwenyumya nga bw'amanyi ennyo Obuganda naye simanyi Mayiga yakazaalibwa myaka gina 5 mu emeka bw'amanyi Obuganda we bwajja kubanga ffe tuli Buganda naye bumanya atya okusinga abalala bonna oba oluli olulange nyonta ey'Abannayuganda okubeera nga babanja Ssaabasajja Kabaka oba oli awo bye bisindiikiriza abantu bano okubeera nga munnange tulaba katambi kano nze ke nkugambye nti simanyi okusinziira ku kyendabye simanyi kubanga nze vidiyo zendaba bulijjo ezirimu abantu nga boogera tezifaanagana ng'eno wabula saagala weerabire njagala ojjukire nti Katikkiro
Charles Peter Mayiga yabadde amaze okubeera ng'akuba olukuŋŋaana oba meeting oba mukwano gwange okubeera ng'atuula n'abataka n'olukiiko ampuliriza era ng'ono yabadde amaze okubeera ng'atuwa ebigambo ebiraga nti ye ne Ssaabasajja Kabaka nti boogerezeganya era neyakakasizza Obuganda ne Uganda yonna nti yayogeddeko ne Ssaabasajja ku lukomo lw'essimu era mbu Ssaabasajja Kabaka n'amugamba nti asiima nnyo emirimu egigenda mu maaso mu Buganda era nayongera n'amutegeeza nti anaatera okubeera nga akuba ku matu asobole okubeera ng'akomawo. Ebigambo bino byabadde bya Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'akakasa abantu wabula abantu bonna okwetoloola diaspora n'okwetoloola Uganda yonna ebigambo bino baasigadde babikubyemu ebituli ebiyitirivu ennyo n'okubeera nga babibuusabuusa nga baga nti Ssaabasajja Kabaka tasobola kwogerera ku ssimu twagala otuweereze audio nga kennyininyini gw'oyogera naye nga bw'otuga nti wayogera naye ku ssimu mu recording omutuwe tukakase ng'oyogera naye ebigambo tetwagala kubeera nga omwogerera. Jebukedde olunaku olwaliro akatambi nga kamaze okubeera nga kasasulatinga nga katambula nga kano kalaga nti Namibia omutanda essaawa yonna mbu akomawo era nga yeeyogeredde mu bigambo bye nga bw'omulabye era nga n'akatambi bw'okalabye kaakati nno ampuliriza ebigambo byebyo naye nga kimaze okubeera nga kiraga nti bannayuganda ebigambo bimwogera omuliro gwe mukuma oba n'okubeera nga pressure gye muteekawo abasajja bano yeetuusizza okubeera nga ebaleetera okwogera bino byonna byonna n'okubeera nga batulaga omutanda era waliwo olukuŋŋaana olubaddewo nga Ssaabasajja Kabaka ayogera wali eri mu Bulange oba ku CBS Emmengo waliwo abantu abannamawulire aba CBS bennyininyini abadde batudde mu boardroom nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kwogera era abamu ne beebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka ayogerera mu pullo buli kyayogera lwaki akyogera nti ife abali eno abanatera okudda abajja okuwummula abajjanjabwa be baali komendinga omu n'abuuza lwaki abyogerera mu pululu ye nga ye tasobola kweyogerera nga ye. Kaakati nno naawe osobola okwebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka ku mulundi guno asazeewo okukozesa pululo yokka tembadde mu kigambo kya singularity n'akamu nga yeeyogerako nga ye wabula abadde yeeyogerako nga bo abadde aboogerako nga bo oba ye ali naani oba ye ali ne baani tetumanyi wabula buli munnayuganda alina endowooza ey'enjawulo ku katambi kano. Kaakati kankutwalibwa comrade ono atoose okuwulira ebigambo bino ampuliza byayogedde katambi kano kyokka bwe nkakugjamu waliwo ebigambo ebyasooka okwogerwa ng'omusajja omusunsusi w'ensonga omusunsuzi Nakinku yayogera ebigambo bino omwezi nga mulamba emabega ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka okubeera e Namibia bye ngenda okuddizaamu obiwulire. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka tubulabye era abalwanyi ne mugezaako okuteekawo embeera okulaba nga omutanda waffe mulamu oba si mulamu mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye era wasigala waliwo ekitali kituufu. Olaba nze TikTok nze nkwata essimu ennungi ne njetunuzaamu bwe nti ne mmeekinga sure nti obubaka bwe ntweka ku mitimbagano mu butuufu ekifaananyi kiri kiriya naye olwo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ogimanyi atuuke batuuke mukwatira ku ayiteero ku kasimu oba kakatooki ekifaananyi tekiri kiriya n'akamu yadde naye ng'omutanda waffe kasita gy'ali mulamu era tumanye ekiruma omutanda Mayiga gw'oluma omutanda ne Museveni yemmwe muluma omutanda era tukimanyi nti tulina kujjawo Museveni mutanda waffe okutereera okuddamu okumukola ki okumulaba ng'ateredde awo tutuukiriza kali erike kawooligwa wendigwa nga tetunnalaba mutanda tubadde tufiirawo naye bwakiri tumulabyeko emitima gikkakkanyeeko Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulamu naye era wasigala waliwo ekitali kituufu wasigala waliwo ekitali kituufu ebyo ebiruma omutanda ebyo ebiruma omutanda waliwo ekitali kituufu still. Yes, Museveni we tuli mujjawo tulimanya ekiruma Kabaka waffe. Kati mikwano gyange mwenna abatugoberera nsooka okuddamu okubeera nga mbeebaza olw'obuvumu bwe mulaze olw'amaanyi ge mutaddewo olwa pressure gye mutaddewo okugenda mu maaso n'okubeera nga mubanja Ssaabasajja Kabaka era kye nsaba kiri kimu
twongere okubanja Ssaabasajja Kabaka kaakati bino ebitandise tulina okubeera nga tuterawo ddala amaanyi okusigala nga tubanja Ssaabasajja Kabaka tumulabeko ng'omuntu bino ebyokuteerawo ebifaananyi simanyi batugende bw'ali ku TV mbwate kaakati agambye bw'ati ebyokusoma empapula 2 nga zisomedde mu ddakiika 2 tetulina kubeera nga tubigoberera twagala omusajja waffe Ssaabasajja Kabaka tumulabeko ng'akomyewo oba si kyekyo aveeyo mukwano gwange mpuliriza akakase nti naye mbawulira mwebale nnyo okubeera nga munjiriddewo omubiri naye ndi bwenti ne bwenti kubanga okusinziira ku bigenda maaso olaba nti omusajja abadde ayogera nti ife tayogera nga ye. Lwaki tayogera nga ye? bw'abanga ddala ye ebigambo byayogedde bibye nga ye. Kati mukwano gwange mpuliriza omaze okulya obubaka bwa Comrade oyo nkugambye nti oluveeyo ngenda kuteeramu obubaka ampuliriza ebigambo bino byayogerwa mabegako omusajja omusunsuzi w'ensonga era nga azza tukubira tooki mu mbeera eno eya Ssaabasajja Kabaka bw'aba alwadde ani alina okubeera nga amukwasaganya bw'abawo embeera bweti ani alina okubeera nga avunaanyizibwa bw'abeerawo embeera bweti ani alina okubanjibwa Kabaka. Kati bino byonna omusajja yatukubira tooki n'atuulira omuntu omutuufu ow'okubeera nga tubuuza era nga tubanja wabula kyannaku nnyo omusajja ono agamba nti obuvunaanyizibwa bwonna muntu omwe yabuwamba Katikkiro Charles Peter Mayiga yabweddiza. Kyova olaba nga abantu bonna tebalina muntu n'omu mulala gwe banenya, tebalina muntu n'omu mulala gwe babuuza, tebalina muntu n'omu gwe babanja, tebalina muntu n'omu gwe beebuuzaako wabula muntu omu kubanga yafaanaga nti nze kati Kabaka ow'ebweru wadde ng'ekigambo kino mu Buganda kiba kikyamu era eba nsobi okweyita Kabaka ow'ebweru. Tetulina Kabaka wa wabweru, tetulina Kabaka wa munda. Kabaka ali omu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yeew'omunda yeew'ebweru. Bano abalala bonna abasigadde kati nga Katikkiro Charles Peter Mayiga bakopi nga ffe just nti babakwasa bukwasa ddamula bayambeko ku Kabaka okuddukanya emirimu egyo oba oliawo w'abatali n'okubeera nga bamukwatirako. Naye omuntu omukopi kati Katikkiro Charles Peter Mayiga twalina kweyita Kabaka kubanga tabangako Kabaka bakabaka tebabeerangako babiri abeera omu. Ebbanga lyonna nzize njogera ebbanga lyenjogeredde eryensi eno ngambagamba nti Buganda oba Ssaabasajja Kabaka enteekateeka bajjajjaffe baazikola weeziri. Bw'abeera n'ebizibu kati nga kino ekyobukosefu obwo si buvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Bw'abeera nga byakulya si buvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Bw'abeera nga byakwambala si buvunaanyizibwa bwani bwa Katikkiro. Abantu ababikolako lwaki bagibwawo? All right, and that's very true. Olubiri lutekwa okuba n'omwogezi waalwo. Nenga sigwe Katikkiro. Nga si Katikkiro, omwogezi w'olubiri aba mulala. Omuwandiisi wa Kabaka aba muki? Aba mulala. Aba mulala. Kati ate n'obuvunaanyizibwa bwa Katikkiro byasobola okunnyonnyola nabyo biki? Nebyo birala. Kati olwaliro Katikkiro akugamba nze temumanyi atamanya wanika omuki? Omukono. Ebyo byogerwa omuntu alemereddwa ng'atandise okwenoonya oba bakyamulabawo. Kakati oli bwawanika omukono olwane bataguwanika ate okola otya? Kwe bw'otugamba atamanya wanika omukono kuki? Ddayo otunuulire structure ya Buganda yajja etambula bwemba nga ekyo si kye muliko era ekyo mukinnyonnyola Abaganda olwaliro kye tutambuliramu si Bwakabaka bwaki? Bwa Buganda. Kino kintu kyaffe kirala. Kuba kati bw'okola Kabaka yankubidde essimu lwaki Kabaka teyayogedde na rediyo ye ya CBS n'ateeka eddoboozi gundi TBS BBS ne zigenda ne zikyalira ku Ssaabasajja Kabaka n'ayogerako eri abaki? Abantu be. Ebyo ebigambo bye yayogedde ng'ayogera naawe ku ssimu bwe kibanga gye kiri abirikodinge kale n'abigamba abaki? Aba BBS ne babireeta mu bifaananyi, n'abigamba aba CBS ne babireeta mu maloboozi. Kintu kiri simple. Ekyo kyetaaga omuntu okubeera nga ajja ateeka ensi ku bunkenke n'okutubuulira atamumanya awanika omukono. Ffe banjuki tujja kuwanika. Nti tetukumanyi. Nti olemereddwa ekyo ekifo oweeyambisiza bweyambisa kiyitibwa bwa Katikkiro naye toli Katikkiro waaki?
wa Buganda ekyo kyekweseemu kati nno video yaffe olwaleero okusinga tutambulidde mu buufu oba Ssaabasajja Kabaka ampuliriza okuva lwe twatandika okubeera nga tumubanja biki ebizze nga bibeerawo era biki ebibaddewo olunaku olwaleero era enkya osuubira ki ampuliriza ng'omaze okubeera nga olaba akatambi kano njagala nnyo okwata ebigambo byange bino kuba mbeera mbagamba nti njagala okwata ebigambo bino bye ŋŋenda okwogera. Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ampuliriza gye bujja mu maaso lindako okuwulira ebigambo nga bino byagenda okufulumya nti baŋŋamba baagala kabaka bwe tumuleeta mu vidiyo nga baga nti oyo kabaka eyo vidiyo nfu baatugamba baagala kabaka bwe tugenda okumujjanjaba nga baga tumwagala Uganda bwe tumubeera e Uganda nga baga tumutwale mu mujjanjabe bwe twogera naye ku ssimu nga baga tumwagala mu audio bwe tumubaleetera mu vidiyo nga bagamba ezo vidiyo nfu kaakati linda ebigambo nga bino oba byefaananyiriza bino omusajja amanyiddwa nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ajja kuvaayo ayogera ebigambo bino nkubulye tuli wano era kano kasalemu oli kaddiza bannayuganda gwe wenna ali bakyajjukira ebigambo bino kakati mu mbeera y'emu njagala mukwano gwange ofune obaka buno oba akatambi kano ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda kubanga abasinga ebigenda mu maaso oluusi temubimanya enguudo ebifa ku nguudo enguudo embi enguudo ennungi aba trafiki gavumenti yaffe ampuliriza ebigambo bitegeere bulungi nnyo kubanga nagamba guno omukutu gwaffe ebigambo tukuleetera tubikuwanga ffe n'obeera nga naawe otuula wansi n'obiwuliriza bw'omala obiwuliriza n'olowooza ku byo bye twogedde ebituufu byebiriwa ebitali bituufu byebiriwa bwe kiba nga twetaaga okuwabula n'otuwabula mu komenti oba ku whatsapp namba eya AKTV ennamba gyolaba ya AKTV ya AKTV management eri ku whatsapp ayagala okukola bizinesi naffe oteekako obuteesi bubaka bwo tujja kubeera nga tukuddamu ayagala okulanga naffe oteekako obuteesi bubaka bwo tujja kubeera nga tukuddamu kati mukwano gwange mpuliriza nze AK Master olunaku olwaleero kankusibuli ono tugenda kukwatagana mu lunaku olw'enkya nga tumaze okubeera nga twongera okuzuula amazima amatuufu ku ne buyino omulala ku vidiyo eno egambibwa okuba eya Ssaabasajja Kabaka nga ajogedde leero mu ggwanga lya Namibia agundegunde awangaale mwebala batugoberera bye bye. Kati neno vidiyo eri tekiniko atabitegedde nkusaba toteesa tambula ogende kuba ejja kusumbuwa aba trafiki ya Uganda okuovertakinga si musango ekyo kasooke nkibasomesa wabula ekikozesa amakubo nga galina option line eno ebeeredde line gye tutambulirako ku mukono bwe batakkiriza kuyisizaako mwe gwe mugamba ogwa left eyo ebeera option line mu kkubo eyamba ki nti ono aba atukulembedde ng'avuga mpola etteeka liba limulagira okudda ebbali fe abali mu bwangu abamuli emabega tumuyiteko era omuntu oyo ebbanga lyamala ng'alemedde mu kkubo nga tatambula kwanguwa nyongera okutegeeza yaviirako abamuli emabega okuovertakinga ekisooka kya byonna addukira ku sipiidi gye mutakkiriza oba gye mutamugamba ey'ekinaana kubanze bwe nvuga ekinaana mu ettaano nze ogenda kunkuba ekipapula nti nziruse nnyo njagala ombuulire ono avuze ensanvu oba ataano nga bamulagira kinaana ye ogenda muvunaana musango ki kubanga tolina ngeri gy'oŋŋamba nti bizinesi gye tusasula because okweyambisa amakubo gammwe tubasasula nti nze ayongeddemu bonasi nze mpengasi naye ate atasasudde kumalayo sente zo ate yo muleka n'akuyitako mulina obwongo njagala eno vidiyo mukiseyalingire bonna aba trafiki n'agikulira omuntu yenna gwe mulabanga ku kamera ng'asimbisizza emmotoka emabega eziwera 5 nga bwe bamukuba amataala n'okumukubira eŋŋombe ateekayo omukono gw'abuuka oyo ye mutemu asooka ku lwaki alemedde mu layini gye tulina okukozesa etulagira 8 oba 10 nga ye avuga 5 oba 3 ali muli alina akadiba ke bali mu kwemoola oba ali ku ssimu ali mu kwogera oba si byaliko kubanga eyo bizinensi y'ekkubo fe tugisasula naffe okukolerako bizinensi ezizaffe mu mamotoka omwo mulimu abantu ababagenda okumaliriza emirimu egigenda okuwa gavumenti omusolo ono ye ali mu bibye kyokka ali mu bibye naye ate alemeddwa okukozesa option line eri y'okuddako ebbali fe tumuyiteko abasigala mu kompalusale line nti feno line fe tulina okugikozesa abanguwa kati ye etteeka limulagira adde ebbali fe tukozese layini eno okitegeera bwadde ebbali fe ne tukozesa layini eno tuba tugenda kwewala kye muyita overtaking
osegeera overtaking tuba tugyewaze nze masigadde mu layini yange ate nga nkozesa speed eyo ekkirizibwa era ebalansinga ne bannanga abanva emabega kati omusango ono gwaba alina atambula empola guliwa nti buli wotambula empola ogenda kuleetera abakuva emabega okunyiiga kubanga ffenna tetuli ku pulogulaamu yo bw'oyinza okuba ogenda mu loogi naye nze ngoba kusanga ddiiru yange omulala ndi emabega ayina omulwadde mu ddwaliro bamugambye ayanguwa asasule bamutwale bamulongoose eno endiga etukulembedde egenda mu loogi yalina ku ssimu eri ku nkudi ekigamba nzija bwe tumukuba amatala n'alemera mu layini kyekituviirako okuyingira kyetwandiise okuovateekinga timba maze okuyingira mu layini y'abali bannange ababa bajja oba mubitegedde oba nkwate embooko mbakubemu kati ekyo kyekikozinga obubenje so si sipiidi teba sipiidi sipiidi terina weekozingira kabenje kuba ffenna tudduka ate nga tudda ku kkubo litya tukutte layini emu era mba siina budde bwakuyingira layini eno kuba ono azzeeko mu ka option layini atuviiridde ye agenda mpola ali mu bibye kati fe abanguwa katumuyiteko kati b'ensonga gye bawa yeeriwa nti yunula weeba ekola enguudo ezo ekola oluguudo okutambulira emmotoka ezo nga luli waggulu kati eno neeteekayo akabebe numba watambulira ab'ebigere abatisse yakugamba sisobola kuteekayo emmotoka yange wansi kuba ntisse egenda kugwa olaba ebitongole ebibiri we biredde mwe bye mulowooza nti bigoberera amateeka we bireetedde ate okumenya ennyo amateeka kuba gwe wayunula okoze ekkubo fu substandard mukoze akabebenu ebitakyaliyo mu nsi kuba eyebada option line nti ono aba tukulembedde nga tayanguwa gy'alina okudda ene tubeera nga tetuovateekinze tusigadde mu layini yaffe ate nga tudduka eno message mugishalingire ya traffic police ne police yonna eya Uganda ekyo ekintu bakimanye nammwe abayunula mukome okukolanga enguudo eziina obubebenu kuba ziviirako abantu okukola obubenje eyandibadde atuviira abatasobola kuvaayo kubanga bwaviira ku layini y'emmotoka nakka wansi emmotoka nnyingi zigwa mwebali